President today is celebrating his birthday with one of children who are in a rehab center, or call it a home. Yeah, President abadaze kulambulako ekifo abaana bakateyamba wano egayaza we babeera olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa February omwaka 2023. Leero ge mazaalibwa ga President era nga olunaku lwaleero asazeewo okukyalira oba okusanyukiramu ne abaana abali mu kikola kino okulaba nti asanyukamuko nabo era nga bwatyo bwatuuse mu kifo kino ali mu balambulako ku lunaku lwe luno lwennyini lwalimu olw'okuserebulatinga amazaalibwa gano. Olunaku olwaleero 12 omwezi ogwokubiri bagezaako omulambuzi awerekeddwako Her Excellency Barbara Etungo Kyagulanyi, omukyala w'omukulembeze w'eggwanga, saako ne mukwano gwe omwana. Muno musulamu abaana 12. So you can see this place. President bagezaako okumulamuza ebifo ebyenjawulo abaana bano. Abaana bano bwe bawangalira mu kifo kino bwe balaba. President asazeewo okusanyukako n'abaana, asazeewo okusanyuka n'abaana bano. Ennaku z'omwezi 12 February President bwatyo. President bwatyo aze kulambula ku baana bano. Hey, how are you? Smile. So President today is celebrating his birthday with such characters of people. Hey, hey, hey. Hey. So it's a day abaleteddeyo ku mifaliso, munda mulimu amasuuka,
ebyokulya ebimu sukaali saako n'ebirala. The president buli mwana gw'olaba wano be baana ekika kino ababeera mu kifo. Bawerekeddwa ku ssaano byanli malimbolimbo security already. President bagezaako okumulambuza ekifo kino, abaana bano bwe bawangaalira ekifo kino ky'abasisita. Ebimu ku bitanda byebakolesa mu kifo kino. President awerekeddwako famire ye yonna, first lady saako n'abaana batambudde naye kwongera. Yena atandika okulipootinga mpola manyi bw'olipootinga ekintu kino era tekibeera kya bwangu kubanga nabo basangibwa balina ekizibu. Kati ate nga this place is for the parish, tobola abantu tujja kuvaawo n'ettala kubanga kino kifo kya parish, tetuyinza kuzimbawo permanent building. Ne parish yakkiriza yakkiriza gikolebwewo era gyobola abantu tukyaliwo initiative eneekula basobola okwidentifyinga abantu kati sisita n'akola omulimu ng'alaba bamusuulidde obwana n'alipootinga ewa Nankulu n'agenda ng'akiyiga mpola. Maybe mutunamala onootuwa brief kuba njagala nnyo brief nga ne bannaffe abakamera bakira ekigendererwa njagala abanaabadde So president olunaku olwaleero nkugambye bw'atyo ajjaguza olunaku n'abaana bano. n'abagenyi ab'ebitiibwa mwenna boyise nabo ssebo botuleetedde wano mu kifo kino eky'abaana bano. Tweyanzizza omutima omulungi gw'otulinako, tweyanzizza obuzadde, tweyanzizza okubeera n'eriiso, tweyanzizza okufaayo. N'ositula olugendo luno n'ogamba nti ngenze mu bwana obwo obukenene endusu, obwana obutudde nga bw'obulaba, n'ojja obeere naffe osiibe naffe olunaku baasidde ogituleetera eno. Pulezidenti waffe oli pulezidenti ddala ekiba kikusaanidde ssebo. Bannange obugalo kikusaanidde ssebo kubanga olina obuzadde bwanjawulo bwansusso. Ssebo tulina essanyu okukwaniriza wano era tukugamba nti wano wo tewali kabi konna. Tuula Ntende n'abagenyi abakulu bozze nabo wano, tucacyanke tusanyuke ku lunaku luno olwa baasidde lw'otuleetedde wano muffe wakateyamba. Ate wandibadde ogenda mba ebitiibwa banno pulezidenti
Ekiwa kireetedde ffe Mukama Katonda kikyayagala era kyatusaba ssebo okituukiriza bulungi. Nandibadde njogera ebisingako wano naye nsaba nga bwe watusuubiza edda nti ojja kulya naffe ekyenkya breakfast fowedde tulinda breakfast okuva lwe twazukusa abaana oboolaba tebannako mubakkampi balinda breakfast ya president. Bwe buzadde bwe nkulabyemu obwo nabo babukulabamu abo boolaba basanyufu. Tusaba okkirize gabule kubanga enjala etuluma ate bw'onoomaze otugalula kozi tunagenda twogera mpola ebigambo oba olyawo ne sisita waffe nannyini buvunaanyizibwa wano abeera kutuka omweno n'atuuka. President abategekedde breakfast era essaawa eno bagenda ku breakfast n'oluvannyuma bajja sala keeke eyo. Waliwo package gyabategekedde happy birthday taata yeke happy birthday omutima gw'olina naye gwalina asitula obwana n'abukozesa exercise asitula obwana bumwagala nnyo era olaba bwedda buli watambulira obwana bumugoba bugobi bugenda bumukutte essaati bumukutte empale obusobola okutambula n'obutatambula bugamba faatha anaatutuukako ddi wano bwegomba abutuukeko. Faatha oyo akola ebingi ebiri wano akolawo n'emishoni eri n'abikola obuweereza obweri. breakfast eno yateekeddwa president abaana balyeko naye basanyukeko naye ku birthday ey'olunaku olwaleero nga 12 omwezi ogwa February. Omulala ali bwe siyandidde wano ndowooza aba basinga obungi balina obuvunaanyizibwa wano mbandidde abakozi baffe abakozi mwenna muyimirire omukulu abalabi mwenna abakozi abo bakozi baffe abawano tulina bafrendizi baffe wano abazadde bawano nga gwe boze ng'oli muzadde abatagiraddala wano buli lwe beekyusa obutima giri wano era be bamu batuwaniridde wano muko omweno ye mukyalo oyo asitudde akaano ono abalala bali ludda wa abo tebavaawo wano batwagala nnyo 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 era bawulira akakubye n'akeetaagibwa konna bakasitula ne bakaleeta entambula bwetubula nga tulwadde nnyo tuzirika baleeta emmoro omukyalo oyo alina akamotoka akatuleetera tulinnya bulinnya kuba ffe wano tetulina mmotoka era ab'ekisa be batuyamba bajja batusula batutambuza nga tulwadde nnyo wano ebyo bibika ebitonotono ebyo tunabingerako beyanzeibwa beyanze nkozesa bigambo ki okudigiryalinga nti breakfast nzigule president gomanyi yandigenzeeko jangu Jona, Martin,
Babiri soko lete. Eyo yono. Babiri ya. Gloria jakufuna le ebyo bimpi. Gloria ebyo bimpi jakufuna ebyo. Baga zizine ndala tuleka muleke. Sharing breakfast with the president. Musa. President. President sharing a call breakfast n'abaana bano agezaako okubuuza mbeera ki bamunnyonnyola baana bakateyamba Kapten. Mama, hey, soko ufunira chikopo cha chai. Ono utafunye chai. President agezaako kwetegereza embeera nga bw'eri y'abaana bano nga bali awo. Omukulembeze w'eggwanga kye bayita okubeera from the source agezaako okumanya embeera nga bw'eri. It is so touching. Birthday y'omukulembeze w'eggwanga. Ya mama enjo ya mama. Oyo huyo esoni yani yongo kati atoje yabasoni kanafu
breakfast president emulemi n'okumulema. Buli omu abadde base bamuzuukusiza. kibayita okubeera live from the reality. Omukulembeze ng'omanyi abantu embeera gye bayitamu. Omukulembeze ng'omanyi embeera abantu gye bayitamu. Just imagine president alowooza ki bw'alaba ebyo. Alowooza ki? Ogenda kulya taata. Ogenda kulya. Basi. obuzibu ennimiro gyonna mukizibu. Naye enjala ebage abaga nti enjala emuluma. Jangu omuli. Malobeta kaboyi. Charles akoze ate. President, bw'olaba embeera ng'eno kiki muli ky'olowooza? And why did you decide to share your birthday with these people? No, kino kirina kujjukiza nti ffenna tuli bantu abamu Katonda atuwa advantage, abalala bawa disadvantage, naye ebyo byonna Katonda bikola. Bw'oyo gwabawadde advantage ate asobola ogikozesa ng'eyamba munne. Twazikuza batuyigiriza nti ensonga lwaki tuli ku nsi ebintu ebirala byonna ng'obiddeko okuyambagana. So ffenna tumala obulamu buno nga tunoonya ensonga lwaki twazaalibwa, naye ndowoozeemu ku nsonga lwaki tuzaalibwa okuyamba abalala n'okukyusa ku bulamu bwabwe. Kati byagadde kuba olunaku engeri gye buli nti bwe banzaala buli wisingira happy birthday amenye nti bazaalirayo n'abaana abalala abatali bulungi nnyo, naye betusobola okuyambako nga tukozesa ekyo ekitono Katonda kyatuwa, oba tutumu oba ssente n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ng'omukulembeze gye buvuddeko awo olina kye wayogera ku baana nga bano abazaalibwa mu maka, message gy'osindika eri abazadde abazaala abaana bwe bati ne bakulembeze banno? Abaana babaagale babeera special, tebaba just na bulemu, wabula obusobozi bwabwe buba mu ngeri ndala nnyo, era bw'oba ofumitiriza n'obunoonya osobola okizuula nti ne bano abaana nabo bali talented differently. Ogeza kumanya ku baana bano ki ekibaviirako okutuusibwa mu mbeera bw'eti, myaka ki egiri wano? Myaka egy'enjawulo tulinawo badde bafaanana ng'abato, okugeza ono Charles alina emyaka 18. Ono wa 18? Alina emyaka 18. Ono Musunguzi Muwanguzi alina emyaka 9. So abamu balabika ng'abato naye nga babeera balina emyaka egiwera, naye b'embeera gye balimu olumu eremesa emibiri gyabwe okula nga bwe zirina okula.
Muwanguzi. Ayiwamu abamuliye mpaako ku matama. Kwata kako. Kaso kiwulidde myaka 18 omwana we yebasaawo omulala wa myaka 9 ono lwabulema naye abaana basinga abalala abali wano bantu bakulu. Pulezidenti azakyogera nnyo nti buli mwana wa mugaso nnyo eri mu nsi tebamusuula oba ku buyabuwa bwe bali baziika Asiya. Nako olwaleero asazeewo okuba ne bano abaana. Mowa ono ye muwa ntegera bulungi mowa Obuyombeddemu. Charles. The president is giving out his birthday gifts to this home. President abawa ebirabo byabaleetedde. President ali mu kubawa ebirabo byabaleetedde emifaliso egisoba 10 Musa abaleeteddeyo ne ku muceere, abaleeteddeyo ku sukaali, abaleeteddeyo ku bizigo, sukaali, Nyanzi, what is your party? Young one, crossing it. Hanya baadaye saka kuacha Sister, thank you so much. Thank you. Let's be decide.
Kubana muje kimogera kafana nyine. Ati abana bato. Bali mu matatu n'abantu. So biyimire no mabega. Bereke. Yeah. The love. President Watyo asazeewo okusharinga love ye birthday. The love. It's enough. Ebaza omukulu w'ekifo Father Jude Makanga ate era sebo mukwano gwo ate era Episcopo Vicar eyampa omukisa okubeera father atambula n'abaana bano mu maka gaffe gano. Nebaza Katonda olw'abaana bano, nebaza basisita bamaama baffe ate bannannyini b'omukeyo eno nandibadde nti eri mu paalishi yaffe eyeggaya. Tubeebaza bamaama okulonda obutume bwammwe ate okubutambuliza mu paalishi yaffe. Nebaza abaana bano bakola kinene nnyo mu bulamu bwange ne mu bulamu bwaffe. Nandibadde nti olumu abatusanga wano balowooza nti ffe tusinga okukola omulimu mu baana bano, naye ate batukolamu nnyo. Sebeera nga sinaba kwebaza na maama, nebaza bamaama b'abaana bano ne bataata b'abaana bano abakola omulimu mu maka gano. Bannanga abakola mu maka muno tetutera nnyo okufuna budde kubeebaza, tutera nnyo okufuna budde kulaba nsobi ze bakoze eki ze bakoze, kubanga tubeera nnyo nabo ne tulaba nnyo ensobi. Naye bannange kantwale omukisa guno okubeebaza Mama Nagayi, Nagawa, Lillian, Scovia, Sebo. Bannange mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Emirundi mingi tukoonagana naye bannange mukola omulimu munene nnyo. Era ne sisita omukulu atwala ekifo kino, sisita Lucy Amoiti, bambi waguddewo obuzibu ng'alina okugenda e Kenya, naye essaawa yonna tumusuubira okukomawo. Abeebaza nnyo bannaye, mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu. Omulimu guno si mwangu, naye bannanga abakyala abo n'omwami oyo n'abalala abayita wano, n'abalala abayita wano, Lubega eyagenda, n'abalala abayita wano, bannaye mukola omulimu munene nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda abongere omukisa. Ate ssebo omujaguza, happy birthday. Sebo mama ye yakuwa ekirowoozo kubanga ye wa caring hearts, oba ye yakuwa ekirowoozo sebo n'otulowoozaako mu maka gaffe gano. We feel important. We feel special. Few people take us serious. Few people recognize us as human beings. Many of the times we miss love. We miss care.
naye ssebo okugamba nti mu bantu bonna b'osobola okgenda okulizaamu amazaalibwa go n'olonda ffe, we don't take it for granted. We feel special. Ndowooza ne mu mawulire bajja kutulaba, and we shall feel special. We shall feel recognized. You have advertised us and you are advertising us to the rest of the world that we are special. Twebaza Katonda olw'abazadde abaakuzaala. Maama yeebale kuzaala, taata yeebale kulabirira. I imagine the joy they heard when they received you. I imagine the joy they received when they recognized that they are not barren, but they can give birth to children. That is a great joy to a parent. Ate tusabira n'abazadde bange abaana abakyabuze. Tusaba nga tukuza naawe birthday, ate tusabira n'abo bandi abaana abakyabuze. Katonda n'ababawe essanyu ery'okuzaala. Seba ate naye tukwebaza olw'okuyitibwako ne maama. Ate nammwe Katonda n'abawa okuzaala. Katonda yeebale. Ate ne mutakoma kuzaala abo bokka, naffe ne mutukola ki? Naffe ne mutuzaala. Tusabira omukisa mikwano gyo gyonna gyewali okuziza nagyo birthday. Era ng'olunaku luno balumanyi nti it is a special day in your life. But today you informed them you are coming to celebrate with us. Thank you for coming along with your family. I think they are picking a great lesson from this. To care for others, particularly who are disadvantaged and less privileged. We feel special. We lack people to help her tap her resources, tap her talents. She completed her senior 6. Many years. When did you sit for your senior 6, Gloria? 2008. 18, yes. That's when she sat for her senior 6. And if she could sit for her senior 6, that is a sign that there is a lot she can do if she's helped. But for us here in our home, we are limited. Gundi aliwa kozi gwani namagandani KV na yes. KV nono asobola okusoma. Essomero alisobola naye obusobozi tetubulina. Naye ng'asobola okugenda mu ssomero n'asoma. Ekyennaku nti tasobola kimuzibuwalira okugenda mu masomero aga bulijjo. Because they will stigmatize her. She will be victimized. But if she's put in a school that is proper to her, I think she can compete. Just because she has not yet got that opportunity to go to school. Nenga abana baffe bano tubaagala nnyo. Tulina n'abaana abalala kasozi wuuno. Mu mubiri he looks lame, but in the brain is sharp. The brain is not lame. The brain is very sharp. N'abaana abalala betulina wano waliwo wali Christopher. Christopher waliko obukono. There's Christopher there. Externally looks impeded, but intellectually can compete. Twongera okusaba abantu ab'omutima omulungi, ssebo n'emikwano gy'egyo abayinza okutuyamba, abasobola okutwala abaana bano mu masomero ate oboolyawo agajja mu mbeera yaabwe. Kubanga ate nga n'amasomero aga bulijjo ag'abaana aba bulijjo tebagasobola. Babasekerera, baboogerera, olumu ne batica nabo ne baboogerera ekiruma. Naye olaba ne muzadde waasobola omunegerekitinga n'amusuulawo ate omuntu atamuzaala. Naye nga ssebo pulezidenti abaana bano nandibadde nti abaana abamu bali bwe bati naye balina kye basobola okukola. Naye obusobozi basisita baffe bwe basobola kye bakola. Naye bandi ate okuzuukusa ebitone byabwe
olumu kyetaaga ssente nnyingi zetutalina, nabo ba sisters batalina. Nga ssebo tulowooza nti osobola okutuyunga naawe wenyini okutukwatizaako okulaba nti abaana baffe bano abasobola ebitone byabwe okuzuukusibwa basobola okuzuukusa. Waliwo ekibiina oba kyabavubuka oba kyabakarismatic emunyonyi eyo batugulirayo ku byuma wano egita zino gundi zino violin, era twalina wano abaana abaali bazikuba obulungi. N'omwana omu yali muzibe, yali asinga okuba violin damali nayo y'omu ku abo abajjira mu muliro, and she was one of the best playing the violin. Abaana bano ekitegeeza balina ebitone senga baba bakoze eki, senga baba bakwatiddwako, ate ne bafuna n'omuntu asobola okubayamba. Si bonna naye abamu. Abaana bano be tulina wano si bonna nti they are disabled. Abamu they were just abandoned. Era abamu bafunibwa poliisi abamu yetuleeta wano. Abamu basista bazuukuka ku makya nga basudde awo. Kyokka ate abalala bazadde baabwe be babaleeta. We can't also not forget that. And really some parents take care. They really take care. So twebaza abo abazadde bambi abatwala obuvunaanyizibwa. Ng'abaana be babaleeta, ate era nga bwe babaleeta tebabasulawo busuuzi. Nandibadde nti era tulina n'abo ababatuleetera tubeebaza. Naye nga babasulawo busuuzi they have never come back. And Gloria is one of those. Gloria is one of those. The mind is okay, but she is really traumatized. Because in one way or the other, her parents abandoned her. Bambi Chiruma. Twebaza tulinayo abantu. President bw'atyo amaze essala keeki ye n'abaana bakateeyamba wano e Kasangati. Abaleetedde ebirabo bingi, mubadde emmere, sukaali, mubadde suuka, mubadde emifaliso egisoba mu 10 saako n'ebirala bingi. Bw'atyo President amaze kubanga asala keeki n'abaana bano. Abaana bano okusinziira ku bubaka abakulu bwe batuwadde baga nti mulimu abaana abali mu myaka 19, 26, 15, naye olw'obulwadde n'okukonziba y'embeera lwaki obalaba bwe batyo. Ate okusinga abaana bano bali abandoned by their families, abazadde babaleeta n'abasuula ku miryango, abamu babaleeta straight, abalala babaleka mu mayumba. So bw'atyo President asazeewo okucelebratinga birthday n'abaana bano aba wansi mu mbeera bweti. Obubaka bwe akyogedde kati buli omu wa mugaso mu society. Buli omu President. Ebintu birali binyumye binyuma binyuma flyanga President. Gamba Jona alyanga ali emmere. Gezaako President agabula aba mumpene eno oba ngiteekawo eno y'abaana njagala mulyeke paka mugisindisa ebigere baana mwongere abo bari abali mbesende bali tandikirewa isatomia Jona Jamolia, wamajine, atika tuzimu dansi. Sharing love.
Angel, yeah. Don't put that in the air. You know what I'm about to do? Mataja jiri ono. Mama. Jonah. Jonah, how many times? Oh, cool. Jonah, on Saturday, so good. Na hizo sifa hiyo. Nagai chiruga. Nagai kulira. That's sharing love. Nagai chiruga. Yes, I did. Bakuwadde keeki. Teresa, bakuwadde. Nana wabafuna. Zakaria olimokodo na atobisudde Zakaria olimokodo nakusaba keke nonyima Zakaria ira jara kino kinene Leka okuntebe ye. Yawo. ngeko ne icing sugar Kana ejona. Ogenda lwala ke. Jona Birthday yabwe. chekole Jona chekole Oyanjijani. Ani goyanziza. President wo. Chimanyi. Zak. Ochimanyi. Sikocha asinzi. Chimpecho. President. obadde fulani yakuba ddamu nawe katugenda kulya ne jjaji. Yeah, that's how the president is sharing his love n'abamu ku baana bano. Kakati olwaleero thank you mama. Kakati olwaleero saze nze kaba nange sista mpiriza kwanjulire ne benaze nabo nazze ne mukyala wange mukyala Badi Kyagulanyi era twaze n'abaana baffe twaze n'abaana baffe bonna awo omukulu ali wali mabega bamwita Solomoni Kampala omulala bamuyita Namagembe Shalom. Namagembe oliwa lwaki mutudde wala musembere eno baana mmwe oyo bamwita Namagembe. Shadrack oliwa bamwita Shadrack Mbogo. Subi oliwa oyo bamwita Subi. Ate era tufaze ffeka nina ne mikwano gyange bameka bamanyi Nubian ndi wano twaze ne Nubian ndi
ate tuyimba naye ate era yakulira ebya music mu kibiina kyaffe. Tubaze ne producer waffe akuba ebidongo bya music waffe nagunuulira bamuyita producer Dan Magic. Tulina ne mukwano gwaffe asona gita bamuyita Jacob, nsaba mukubireko mu ngalo. Olwaleero Jacob abadde ayina okubeera ne rehearsal naye bwe namuyise ne mugamba njagala tugende kyalireko abaana aba St. Lillian Jubilee Home najja. So mwebale ne mikwano gyange. Mwe baana mmwe njagala mmanye nti muli special. Muli very very special. Era kubanga olunaku lwa birthday luba lwanjawulo eri buli bulamu bwa muntu, nange nayagadde nje ndugabane nammwe. One, balage nti tubaagala nnyo naye ate njagala n'ensi emanye nti gye muli era babembulesinge n'abasobola okukola kye bakola okukyusa obulamu bwammwe babukole. Kati nze ndi muyimbi era njagala mbayimbiremu akayimba kamukoka sikyo sikamukoka Zakaria kubomeka kati abaana bato baliwo abali wano munyumira okubeera abaana bato kati ngenda banyumizaako zewe nali ndi muto nali njagala nnyo obuto naye nga tesiwagala nnyo. Mumanyi lwaki nali mbwagala nnyo naye nga tesiwagala nnyo? Kale kati musirike mbayimbiremu akayimba sikyo? Okay. Yes sir. Njagala obuto kyokka sibwagala nnyo ekirungi kyabo kyekyo obutawa musulu wabula ekikuliko ekiri bwe butafuuta nva abakulu be bawa ennyingi abato be bawa entono nimbye wama njagala obuto sibwagala nnyo ekirungi kyabo kyekyo obutawa musulu wabula ekikuliko ekiri bwe butafuuta nva omukulu gwe bawa ennyingi omuto kulira Zakaria embolo yozimazeewo mangu otya atirina ettooke limaleewo nonga dduma olyoka oyige okumye okugulunga enva songa lwakugucunga enva tewafunye ennyingi omutunuulira kyolwo ekikutunuza otyo tunula eri sikikuba emmere mu maaso naye mwana gwe oliko baana abantu ojjidde otunuleewo otyo muto naye ate bw'olikula wakutunuulira kiraba aboosiruuse okuva ow'emisana sagambye nti naaba Gloria sabuni mutwe naye taludde yakuyigidde mu maaso obubalagage nga wenna bukubuuka n'abookaaba nti sirika mangu kajje n'okuwutule njagala obuto naye sibwagala nnyo obusibwawo bakadde baabwe ng'amateeka gabayitiridde obungi abadda ku nguudo abalala mu bajjajja baabwe jjajja taŋŋaana kubulumugamba bwe mbuza bwe nfuuta
mama omukulu gwe bawe nyingi abato be bawe bani be bawe embe nyingi abato bawe embe nyingi abato bawe butote bameka bagala okula kati nga magala kula mbere nga bawe embe nyingi okay kakati akayimba kenjagala Gloria jangu jangu Gloria ansanyusiza nnyo jangu wamma Gloria golina siringi Yogo yamara S6 mu mwaka gwa 2010 mwabaana abawala bwe muli wano mulina okusoma mulina okukola ki mubeere nga Gloria yamala senior 6 abantu bangi nnyo tebasoma kumalako senior 6 so Gloria oli very special holiday and we are very proud of you and you're a great girl and I know many girls especially those that are disadvantaged will look up to you and say if Gloria could make it I can also make it. Okay? Yes. Now I want to dedicate this next song I'm going to sing to you. It's called Carolina. It is a story of a girl. She was very beautiful. She was at school with us, but she did not even study because she was playing around with boys and she got spoiled. Okay? So enjoy this song. It's called Carolina. Wangalomba imbira kayimba mukawulire wangalomba imbira kayimba mukawulire Carolina yemuwala gwe twasoma naye mutenda mu mukaaga yali mulungi ndibasanga bamwenya bwateza mafunde mama buli omu nga yegomba Carolina kuba kotupaka kwebimazza yalinga mpita rastapiyo ebiseera ebyo saali president yalinga mpita rastapiyo ebiseera ebyo saali n'amaani nandamu okusanga Carolina linga mbubasiga tevu enda yasiuka enda yakweruka bambira tuga n'okugaba kyokka olwanda bayinganga namusanga ndiba ngali musafara yanzira mungangamba munange byantukako sibiroja nafuna omulenzi nenjagala omulenzi naye ate omulenzi yafuka omulenzi ono omulenzi yanti omwoyo yandolesa nanyime okusoma olwafuna olubuto omulenzi nanduka kati nekyokukola kize ate ngeno olubuto olukula nemba ku ssomero naye naawe nga bumanyi ssomero kwe bango baanange kwekusalaku waka yandaba kuleeta zatuka bwatu nakwatisi wakabu wanjo kyana nkusalaku nenfuna kalimu nenkola kalimu nayata kalimu kafuka kalimu nakateze wondabira ndi wano esenyiga namusanga ndiwa alimusafara emukuzabanti dakaliya namusanga ndiwa ebintu ebyamasanyu binyuma naye nga fyuca oba ogisudde omukisa gwolina gukozesa okuba osomi nga Gloria omukisa gwolina gukozesa okuba osomi ono bantu omulenzi yajana kulimbalimba naye okuluubuliro natalabika oluusi ne bw'aba alabise emikisa gyogiba gitudde takulima tyakuwumukwano kuba ebiri mu maaso takulima nobeera nga Carolina namusanga alimusaba
dance. Omanyi okuzina. Wow. So, when we sing, music is meant to bring hope. Molide, Gloria, music is to bring what? To bring hope. Because hope is the most important thing that we need in life. Okay, Gloria? Mulekefe katwogera oluzungu ne Gloria. Wama twogera oluzungu. Wama, everything is possible. You believe that? And you know that even if sometimes we suffer in life, one day everything is going to be fine, okay? One day everything is going to be what? Everything is going to be fine one day. The challenges you face now are only for a short time, okay? And it is the challenges that make us strong, okay? Now I want to sing for you this song in English. But make up my new song. Oh my new song. Okay, number. One day everything is one day everything is going to be fine. Ogamba, everything is going to be fine, okay? One day everything is going to be fine. Fine. Everything is gonna be fine. One day everything will be alright. One day everything is gonna be fine. One day everything will be alright. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. One day everything will be alright. Ababasha bali kusendeleza kaya za kazi. Nisubiri na subira. Nisasikia baada ya somesa. Wenga na petu washingo mboka. One day one day everything will be alright. Alright, it's gonna be fine. Everything's gonna be fine. One day everything will be alright. Alright, Zachariah is gonna be fine. One day everything will be alright. Your state and the tears in your eyes, everything shows you want to give up. And I can feel your pain and your stress and your pain and all your frustration, but you've got to be strong. Never let yourself lose. No one can keep you down. You've got to rise up. Think about tomorrow. Look beyond your fears. There are days when the sky's not blue and everything is a sign of doom. Trust in God, believe in Him. Trust in God, believe in Him. I say, one day everything is gonna be fine. Everything is gonna be fine. One day everything will be alright. Alright. That magician is gonna be fine. Everything is gonna be fine. Katamea is gonna be right. Overcome every situation. It seems impossible until then better days must come and the sun will shine. No matter how hard the night has been, nobody will love us like we love another
not in vain. It's how we get the experience. Remember your pain is not in vain. That is how we get the experience. Remember your pain is not in vain. That is how we get the experience. What doesn't kill you makes you strong. One day you will look back and smile, and you will have a story to tell. Endurance, perseverance, the hard and the sweet, the sweet and the juicy. Where there's no pain, there is no gain. Victory never comes easy. Remember in life there are ups and downs. Never give in to the negativity. Oh yeah, one day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. I say everything will be alright. Alright, Akaria, it's gonna be fine. Everything's gonna be fine. One day it's be alright. Alright, one day everything is gonna be fine. It's gonna be fine. I say everything will be alright. Alright. Thank you. Jona wa bulabe. Okay. Mare da Karijona ja. Kile mmoja wa mitatu. Atoka hiyo na nenda kuingia kaimba. Aya kala ngoma. Ayo Jona. Okay. Children. Jona yabitegedde. Kakati sister munange zoyangiza kakira abana bagetize bali excited and that's very exciting. Tusanyuse nnyo okujja wano. Tubeebaza nnyo emirimu gyonna gye mukola. Twebaza abakozi ababeera wano abalabirira abaana. N'okusingira ddala twebaza Katonda. Era wadde tuyimbira abaana ebiseera ebisinga tuba tetulina kwerabira kuyimbira Katonda. Kati njagala kana akayimba tukayimbire Katonda. Buli asobola okuyimirira ayimirire tukubire Katonda mu ngalo nga tuyimba. Muwulidde? Bameka basobola okuyimirira nga temunaba kuyimirira? Okay. Yesu kwimuka
Itapali mukulu njagala nnyo okwebaza in a very special way sister mukulu njagala nnyo okwebaza sister Lucy tesobodde musinkana father Dungu namwenna abakolera mweno home St Lillian Jubilee home mwebale nnyo omulimu guno gwemukola njagala kusinzira wano nsindike abazadde obubaka nti abaana bonna bali special era abaana bonna mu ngeri yonna gyafaanana mubalabirire kubanga bali special tuwadde n'abaana gye buvuddeko twakaziika sister twakaziika mukwano gwaffe Asia naye yali mentally challenged naye olw'okwagala okwali kumwetoolodde ensi yasobola okulaba talent ze era afudde ng'ali celebrity naye ne bano abaana badde nnyumiza ne mukwano gwange nti bw'olaba program gye bayita America's Got Talent owa Britain has Got Talent waliwo abaana ng'abaffe bano bennyini bamuleeta olumu aliko obulemu olumu ali psychologically challenged eno ewaffe be tulaba nga bana abatalina mugaso naye baleeta abaana omwana nga alina special talent nga yeewuunyisa so paka nga bano abaana bawadde omukisa n'obaagala n'obawa opportunity ng'abaana abalala osobola okulaba ekyenjawulo ekibalimu tubeebaza mwebale nnyo kulengera wala nemuyamba bano abaana njagala okuba omulange eri eyo mwenna mikwano gyaffe oyinza okuba nga olina omutima omulungi nga wanjagadde okuyamba naye nga tolina na information wano tuli Gayaza just opposite ekereziya osobola okukyalirako St Lillian Jubilee home n'olaba ku baana bano naawe yena alina ali eyo ng'osobola okubawa obuyambi mu ngeri emu oba endala osobola okwetuukira wano direct oba n'oyamba ne homes eziri eyo kubanga tulina abantu abalungi nga bano abalina homes ez'enjawulo exactly kakati ne Gloria tugambe sanyu babies home Gloria you want to say something toyagala bebaza oba kubabuuzaako nange nsomya nze nga nze ne wayo okwebaza kwange eri bantu bonna abakiraba n'obuyambi tusabako buyambi. Thank you Gloria. Gloria ono yamala senior 6 2018. Yeah, Gloria yamala senior 6 2018 wadde ngali challenge kitegeeza abaana bonna basobola okusoma naye wenna ali eyo ng'olina engeri gy'osobola obayamba mulabye engeri gye basula mulabye we bafumbira mulabye ne gye bafulumira bisobola okulongoka okusingako wano osobola obatuukirira nasazeewo birthday yange bikuliza wano sister because I wanted it to be special and you people are special kono obugambo obwo njagala obebaza mukama abankumire. So President nnyo okusalawo n'ojja mu St Lillian bakateyamba ffe n'ojja okukyalira ate si kukyalira kwokka n'otugabula n'otuliisa n'otuwa n'ebyokwebakako tugenda kwebaka bulungi so President tukakasa tujja kwebaka nga twebaza Katonda eyakutonda tujja kwebaka nga twebaza Katonda eyakutuwa ate n'ebyokwebikka byotuwadde n'ebirala bingi kandi tugenda kunywa tufune amaanyi n'obulamu n'ebirala bingi ddala President byotuwadde tweyanzizza tusaba Mukama Katonda akuweera omukisa akutuwangalize akubangalize President ate byonna byonna ebibasoomooza mu bulamu ne bannossebo Omukama Katonda aggule amakubo
abasibe abasibiddwa abali mu makomera tukundanga olajana bulijjo olw'abasibe abo abasibibwa obwereere nga tebalina nsonga kuba singa ensonga weziri singa bawozesebwa naye tuwulirayo okugamba nti babatutte okubawozesa oba okuba kale ekintu kyonna ffe ssebo eno gye tuli kitumanyi tubateeka mu ssaala muli bantu bagumiikiriza muli bantu bavumu nnyo omukama katonda yekka yaba abakwatirako kuba katonda talimwa pulezidenti engalo nnyo so much we are so grateful for today for your coming mama babaita bannakabutuzi bano wanetuliddeko mama tweyanziza nnyo tweyanzikukumira pulezidenti ono nanyirira nga bwanyirira webale nnyo webalire ddala omulungu otukolera ate nogamba nayegansuke n'abaana nemujja wano baaba n'ebyana nekisanyukirako wano maama abalungi nze saaliwo guno ogwendiwo gwembala sise akimbuulidde tibajjako dda wano naye bakomyewo nabalina kitegeddeko bannange mwebale nnyo ate okweleseza obunanzibwa mubeera naffe wano badde ekyagenda mu maaso webale nnyo webalire ddala asikalinje no bakwagala ettakwagala bakwetaaga pulezidenti naye osaze okusiba wano naffe god is good bannange kyebaze katonda bannaire nga leeta omwangu era bagituwadde sisita kubanga emifaso gye twasooka okusulako emirundi gwe wagituwa nesuuka n'okutuuka kati tufuna emirala gino naye omukama atuuka nizo ga sex work just like love and concern for us and abundant blessings ono bwatuwa gobotuwa n'abaana batuwa batuwadde nobali twagala nobali okutulaga kristo kyalimu yeah. How are you, my dear daughters and son? Hello. How are you? I always watch you on one video. Yeah. Wenda wawali akafananyiko nga nteeka nyinza okaddinga naye okaddinga tekiba kiyimba nkuweereza saala kuba tukwetaaga kanaani ayinza okugumirawo nga bwotulaba bwoti nebuyefaana neko n'otwakaddeko among the people and he chose us in this young people. Once again, thanks for your Christ-like love, care, and concern to you. For a concern for us and abundant blessings to your family and family tree. Yeah, I'm Sister Immaculate White. Nowadays, this is where I have relatives in Kenya.